Yes, alright. Oli ku Yugi Updates TV ko sinziro bango tuwuliriza mbakulisizaayo nnyo yonna gye musinzidde okuba gye musiibye gye mututuusaako engalo mbalamusizaako nnyo mikwano gyange. Kaakati DRC erumye ogw'engulu ensonga egiremeddeko era mawulire sigasanyu eri abayeekera ba M23 bonna ab'omukago abagenda mu maaso n'okukijjanya eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo byandibanga ebintu si birungi. Wuliriza, Central Bank kuva mu ggwanga erya Congo, Governor Andre Wameso avuddeyo n'adifendinga gavumenti ku decision gye yasazeewo okukola ey'okubanninga cash transition in foreign currencies. Kyategeeza nti Governor wa banka yawagidde gavumenti okubanga yasazeewo okubanninga obutaddamu kukozesa kukola transaction n'emu mu ssente engwira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Nga gavumenti egamba mbuvu eno egendereddwamu okunyweza ssente z'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ze bayita franki, saako n'okubeera nga beetangira ku conflicts eziyinza okugenda mu maaso nga zikozesebwa enkolene eya financial flow. Oli ku Yugi Update TV tuba tusimbudde. Bwe babadde boogerera mu brief meeting, Wameso governor wa bank ya enkulu Central Bank mu Democratic Republic of Congo yagenze maaso n'okubuuza nti large volume eya US dollar eyingira mu ekonomi y'eggwanga eya Congo banooti nga bagamba nti okusinziira ku investigation kyenkana dola miliyoni 10 eza dola cash zezayimportingibwa mu mwaka ogwa 2025 kyokka banka deposits ne zeroizinga sente nga wali akakadde kamu aka dola. Era n'agenda maaso n'okuraisinga serious concern ku ngeri funds zino zisigadde zigenda maaso n'okutambuzibwa mu ggwanga erya DRC. Ng'agamba ensonga eno y'emu ku bitaddewo regional security okubeera nga mulimu violation, mulimu conflicts olw'ensonga nti tuwadde omwaganya dola okuflowinga buli wamu neetuuka n'oflowinga ne mu gurupu obw'abayeekera mu Democratic Republic of Congo, era kyobolaba kijja kubeera kizibu nnyo entalo okukomekerezebwa mu Democratic Republic of Congo. Governor ayongedde wamaaso ng'agamba nti poliisi eno egenda mu maaso n'okuteekawo effort complying anti-money laundering, nti omulimu oba amateeka agafuga money laundering saako ne international sanctions okwo nga mwotadde measuring targets ezaba personal individuals ezilinkinga mu conflicts mu Eastern Democratic Republic of Congo. Yagaseeko ng'agamba reforms zibadde important nnyo nga eggwanga nga ligenda maaso n'okunoonya significance foreign investment, naye kakati mu tteeka eppya eryayisiddwa eryagenze mu maaso n'okuyisibwa ng'ennaku z'omwezi 9 Apuli w'omwezi guno bwe tuli mu kkuba olukummutwe, bagambye nti abantu ssekinnoomu basobola osigala nga bakutte foreign currency ne balina okukozesa ssente z'eggwanga eya Congo ze bayita franki buli bwe baba bagenda mu maaso n'okukola cash transactions. Bagambye tetugezaako kubanga tugubaganya dola esobola okukozesebwa okudipositinga mu banka saako n'okukozesebwa mu electronic money nga bagikozesa through electronically. Bagamba eno policy emu ku effort ez'okureducinga dollarization eyambyeko ennyo emyaka n'emyaka okuva mu 1999 ng'egenda maaso n'okubeera ng'efunziza franco currency eno ey'eggwanga eya DRC. Kati bagamba mu ngeri yonna kino kijja tuyambako okuba nga tustabilizinga conflicts zonna ezigenda maaso mu Democratic Republic of Congo. Kino kijja kuba kituyambyeko. Central Bank yagambye reforms zino zazze oluvannyuma lw'okuimprovinga economic indicators
ng'egenda maaso n'okukula ng'era etuuse ku bitundu 5.8% mu mwaka ogwa 2025 ne projects ezigenda maaso n'okuraisinga okusinziira ku inflation saako ne ku stronger foreign reserves ezikolwa mu Democratic Republic of Congo. Kakati wano wetuba tusimbudde kino kigenda kukosa kitya Paul Kagame ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako n'abayekera ba M23 nti luli babadde tebeetaagisa kubeera nga basumbukana n'okukyusa ssente mu transaction zonna ne money laundering olw'ensonga nti badde bakozesa mu ggwanga erya DRC ssente eza $, eza US ng'era baadibya ssente za Congo kwa currency ye Congo nga tekyakozesebwa era ne kigidibya. Kati government ya DRC mu nsonga eno etunuuliddemu keys 2 main points nti okubanga baagala kukomyawo ssente za franco zisobole okuba ne value mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu nsi eyaalyo saako n'okudibya dollarization ssente zino ez'omugwira so saako n'okunafuya conflicts eziflowinga mu Eastern Democratic Republic of Congo olw'ensonga nti nno bagenda mu maaso n'okuvujjirirwa naye nga bakozesa ssente zino engwira zibayambako nyera zibangwira era yensonga lwaki abayeekera bana ba M23 basiisidde nnyo ku mineral sites webuuza ssente bazijja bazitundawa bazitunda budde ki baziwaanisa budde ki buli agendayo okugula ebyobugagga abayeekera bano oba babitundidde ku black market ssente ziyangwa mangu okujja kubanga bakimanyi bulungi nti no bakozesa $, ate nga teriko questions nti oba etwalibwawa so kibadde kibanguyira okutradinga n'abo ba individual oba bakuba government officials abamawanga amalala abagenda maaso n'okwenyigira mu black market businesses kibadde kibanguyira bene ne basobola okuba nga banywera nga bagula equipments nga bagula ebyokulwanyisa. Oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango tuwuliriza. So kino kibadde kiyamba Paul Kagame ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni nti babadde basinga oddiringa by'obugagga ebigenda maaso n'okusima mu Democratic Republic of Congo kubanga bebasingayo amagye mu DRC. Jukira ono buli mwaka yasayininga endagaano okuyingira Northern Kivu, Ituri provinces, Uvira, byonna ng'ayingizayo amagye ga UPDF ng'agamba nti alwanyisa bayeekera ba M20 ba ADF. Kakati buli mwaka abayeekera bano babaako kye bakola ekipya ekiwaniikiriza ensi era ne kyongera okunywerezaayo aba UPDF. Kati bino byonna projects bagenda mu maaso n'okukola nkugambye eziganyiddwamu eby'obugagga. Paul Kagame wakyasiisidde ku border post eyo mu Eastern DRC ng'agamba mbu agezaako kuteekayo security measures bya bugagga kubanga Trump nga tannasayininga ndagaano ne DRC. Museveni ne Paul Kagame be babadde baana baliwo mu kukugusa ebyobugagga bya DRC nga babiguza eggwanga erya Amerika saako ne Isirayiri. Ndowooza ekyo badde okimanyi. Enfunda eziwerako nze nkikulambika ng'era nkikugamba. Njagala kutegeeza nti oli ku Yugi Update TV gwatannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Sharinga, commentinga nga bulijjo tukyeyongerayo nkyabalaga akabaate oba akabiga Paul Kagame ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni ke boolekedde okusanga singa DRC egenda mu maaso n'okuteekako omukono ne freezing ne banninga dollarization mu ggwanga lyayo kitegeeza bonna ba mafias ba dealers adde badiringa bagenda kubanga lubakeeredde olw'ensonga nti nno sijja kubeera kyangu kukyusa kibayita franco currency ey'eggwanga eya DRC nga bagenda mu maaso n'ogikozesa mu black market business kubanga ye business esinga okwasaganyizibwa mu Democratic Republic of Congo. Nzikiriza obagaana. Oli ku Yugi Update TV kosibadde osinza obanga otuwuliriza olw'obudde munzikirize enkome wano njagadde kubayisawo kasamale kano okubalaga embeera egenda maaso nga ku Yugi Update TV wetwewayo kubeera nga tuba updatinga buli lukya. Mbagala nnyo mweraba.